kale mwategedde byagudde mu ggwanga oluvannyuma lw'eggwanga okufiirwako munnamagye abadde ku ddaala ki eddaala lingeza kuba nga nfuna oba bannamagye bano Major General, yes, abadde ku ddaala lya Major General. Maye bannamagye bano bw'oba omwogerako either oyogera erinnya lye n'omuyita just afandi kale, naye bw'abanga abadde ku lya General n'omuyita ate Major General oba omufeebya. Twogera ku Major General Pecos Kuteesa, yafudde olunaku lw'eggulo, yafidde mu ddwaliro e Buyindi. Omusajja mukulu ono yafudde yakamala okubanga aliteralinga, y'omu ku bannamagye, yafidde ku myaka 65, y'omu ku bannamagye abaleeta gavumenti eno eya President Dr. Museveni eriko. Ono yali munnamagye mu gavumenti ezaali zibaddewo okwali Yamini ne Yobote. Then oluvannyuma n'asalawo n'ayabulira gavumenti ezo ne yeegatta ku muyeekera eyali mu biseera ebyo bya 1980 Yoweri Kaguta Museveni, n'agamba katugende tukuba ekikopo ne bannaffe aba National Resistance Movement, yali National Resistance Army by then, yafuuka NRM kati. Ne bakuba emmundu mu gwerirawo, era banasobola okubanga ekintu akikekeza ennyago okutuuka mu buyinza, era ne babuwamba ne babeera abadde nga asavinga mu departments ez'enjawulo. Abadde munnamagye w'amaanyi ddala ow'entomo, tabadde nnyo voko, wabula abaddewo nga asavinga. Ono omusajja bambi ekitalo kiri nti yafudde yakamala okuwummuzibwa. Abadde omu ku bannamagye President Museveni badde yakamala okuwummuza ennaku ezo okulitalinga okuva magye ku myaka 65 gye yafiiriddeko era gye yawummuliddeko. So amawulire gafulumye galaga nti yalolako abadde alina obuzibu ne ze bayita inner body organs, abadde yalolamukawo ku nsigo ng'emutawanyamuko, era bwe yamala okuwummuzibwa ennaku ezo yabuusibwa ennyonyi n'atwalibwa ebweru w'eggwanga asobole okuba nga afuna obujjanjabi. Bambi eyo gy'asobodde okuba nga afiira, asobodde okuba nga asimatuka, n'asobola okuba nga ate asobodde kudda mu bulamu bw'ensi eno. Yawandika akatabo akamanyikiddwa nga Uganda's Revolution wakati wa 1979 ne 1986 annyonnyola embeera n'engeri National Resistance Army eyali ekulembera General Kaguta Museveni bwe bawamba gavumenti ezo ezaaliko okuli ey'Amini n'ezaddako zonna awo ne bazitwala ne bazitakinga over ne bawamba. Era annyonnyola obulamu bwe bayitamu n'engeri gye bakyusaamu eggwanga. Jjukira gavumenti eno eriko ye gavumenti ekize okusavinga ebbanga eddene, era ng'ovuddeko independence yaffe ng'eggwanga gye twafuna mu 1962 bano balina gye bayita National Resistance Day. Eyo bo bagita revolution, bagaba bakyusa ensi okugijja mu dduka ne bagiza weri 30 years down the road nga teggwanga tiddangamu kufuna kutabanguka kwonna okujjako buno okuti nti bojja owulira naye nga libadde stable ku mulembe gwabwe. Ekyo tiki bagitutte ne bankubadde bana shortcomings nyingi nnyo ze bateekawo, naye at least ko omuntu ataweza myaka 35 oba 36 talabanga ku lutalo up to date. Nze wasoma Manuel mwebale nnyo kwanga mutugoberera.